Balamusiza mwena bakatwegattako amanya enze Farouk wano wendi ndi side ze bwe bajja Tebe Road. So kyetuliko nabagamba nti tugenda kuba tubaleetera ebintu bino mayumba, polotsi, hotel, bintu biri organized ebyokupangisa, oyagala kipangisa, oyagala kigula, oyagala kikola ki, byonna bino. So bakclient bagamba Farouk jangu ku kifo kikino okiraga abantu. So wano we tuli ku kifo bakiyita Common Lens. So muneyungeko ne muganda wange Masembe tugende ku kifo kino tulabe ebintu bikolebwa bitya, ebintu biri bitya. Ekifo bakiyita Common Lens Inn. Common Lens nanyini w'ekifo kino agenda tunnyonnyola ekifo kino kikola kitya. Amateeka agaliwo no hooting please. Bakiyita hooting, tokuba ng'ombe ng'otuuse wano abantu bali organized, tokuba ng'ombe. Baba akulabye dda kikyokola ki kyoyagala. Basensinga kali akantu kemulaba oli waggulu ketugenda obbalaga nti ko kasensinga oba wakatuuka wano nga bategedde dda nti oyo muzeeyi alina obulabe talina bulabe. Ebintu biri organized muganda wange, totuuka wano n'okuba ng'ombe ze za boda boda n'okuba trailer n'ogikuba eng'ombe. Bagamba baba akulabye dda, baba bakufunye dda nti oyize mu kifo kyabwe. So bagamba tokuba ng'ombe. Management ejja n'ekupiikinga bo bakutegedde dda ne bajja ne bakukimako. Ensonga bwe ziri ennamba ze zino. Katugenda yingira tubalage ebintu nga we bibeera baganda bange. Saagala tuddemu twekwase ekifo ate bannange nzija Kampala naye simanyi wakusula, simanyi biki, Farouk nkoze ntya, n'ogwa mu bafere ne bakubba ssente zo n'ojja n'emitwalo gye egya $2 ng'ebiri ne bakuteeka mu kagundi nga tokategeera. Ebintu ebyo twagala tubikole ki, tubijjewo. So wano we tuli bayitawo ku Common Lens Inn. Katubatwale tulabe ekifo weather yeeyo muganda wange. Kiri kitya Robert? Ayayayay, ekifo maridadi sana. Ogamba otya? Kiri yasewa. Oli steady? Ndi steady. Nasanso okulaba. Nange okulaba muganda wange. South Africa wavaayo? Nava nkyali okuba n'obutuuzi. N'obutuuzi so nina business. Nga tetunnayogera muganda wange ono yali South Africa. Muganda wange wali muyimbi, wali weyitani? Nali nayita Master Blaster ate n'ensanga w'embooko ne lifa naye nga abasinga bampita Niga. MC Niga nze lyembadde mmanyi. Wasooka ne weeyita erya Master Blaster? Niga. Omuzungu n'aŋŋamba weeyita Niga kijja kuba kizibu ku bazungu kikuyita. Ne nkyusa jjukira ndi eri simanyi kiri eno ndeeta ebiyimba byange wano. Ne babigoba bannayuganda. Kandi nga balina teacher. Newetuma Master Blaster n'otuuka wano nga waliwo Blaster teacher kati nenfuuka weekdays tiga ne bifa naye nga ate lyandiga nayo nga sobola dizza naye newe natuuka ekiseera nga nkuze nga sikyasobola kubuukabuuka naye nga kankola ebintu by'ekintu ekikulu. Ebyabayimbi n'obyesonyiwa nja kufunako mu maaso eyo tunnyonnyole lwaki wava mu music. Naye ekibadde kituleese kya bizinensi eno. Muganda wange wava ebyobuyimbi wabivaamu n'osetolinga mu bintu ebirimu ku gundi birimu life koyinza okwesigama ng'okaddiye oleke kufa nga bagamba amusonde omusajja amu yabayimbiranga baze obuyimba bukweyimirire byewagaana ebyo. Nawuliddeko bano muyimbi kyowamaanyi nno oba ono yali omusajja omumpi ennyo yayimba kadongo kamu Wire Mukabya bangaye naye badde bamusondera sente munaye mulwadde abadde mulwadde ebiseera ebyo. So Wire Mukabya yagamba yayimbira Museveni tamufuddeeko ate mulwadde. Okiraba kati ebintu bye byandibadde bimudifendinga. You never know. Yes kuba kati obanga olina abapangisa okukaŋŋanya miliyoni nga 10 osobola okujjanjabwa ne bakwongererako kale. Tujja gifuna tunnyonnyole lwaki abayimbi lwaki abantu abakola ku sente tebakola bintu bino. Naye ng'ekindeese omulimu guno omulimu gugwo gwange sebo gwange era tukuli abanjako teri banka teri looni teri ki. Wano bayitawo batya we tuli we bajja ku Lwentebe ku Lwentebe kilometers nga 15 oba 20 15 ndowooza
okuva e Kampala. Tulagirire bulungi omuntu, tulagirire ava ku airport, tulagirire n'ava mu city. Awantu abatuufu ekifo kino wekisangibwa. Kati mu Bwangungu bw'oba ova Kampala Entebbe ku kisaawe ku airport weetaaga eddakiika 2 okutuuka wano. Otya mu motoka dakiika 2 oba otuuse ojja kati bw'ojja n'otuuka ku hoteri gye bayita Juma bwebajja ku craft ne bw'obuulizawo nti njagala ekipande kya Commonwealth bakikulaga. Okuva ku kipande paka wano waliwo kabanga ki? Waliwo 3 minutes walk. 3 minutes. Ng'otambula mpola ne oba oyanguwa is less than 2 minutes. Kitegeeza kumpi osobola otambula. Kumpi nnyo okuva ku luguudo. Kati lagirira ava mu city. Ava mu city era kyekimu ova e Kampala dakiika 3 watabayo traffic. Bw'oba traffic tetumanyi kiddako. Naye watabayo traffic dakiika 3 then oba otuuse ebwebajja. Then kogava Kajansi Kitende bwebajja. So kiri bwebajja. Then era kyekimu osobola ogamba ndaga ekipande oba n'okubera ku Google Maps beekulaga bulungi. Okay. Kakati enzimba muganda wange. Enzimba eno nga nagiraba South Africa, nagiraba Durban, Cape Town, nagiraba Joburg. Bonna bafaanaganya kuba ensi y'emu kati ne modern way of building. Eri economical ate eri beautiful. Ate teva ku mulembe. Kuba esaati yene eri plain. Tegenda kuva ku mulembe n'egiba myaka 3. Ne boleeta eri ebivava baga ekivava ve ekyalo ku mulembe gwa Museveni. Totandika miteyo roba totandika. So eri standard. Standard plain clear. Plan eno wajijjawo. Plani waliwo omusajja amuyita De Klerk muzungu mukwano gwange. Yajinkolera nga mpa offer olw'okubanga twali tutambula naye gamba yandibadde nzijjako 25% of the value of this building. Nye yanzijjako like 1% yeba offer. Bambi. So kati kino kiki kyewazimba? Kirabu, hoteli, biki? Kati eno hotel naye nga twajja tutunuulira kategori z'abantu. Waliwo kati nga gwe Faruku abeera wano oyina ewuwo kikwatidde Entebbe tojja kwagala apartment ojja kwagala room izo ne tuziteekawo. Waliwo ajja nga nti njagala room ndi single oba nina girlfriend wange naye ate twagala kubeera wanaku nga 7 ntuziteekawo nga zirimu akafumbiro fridge ne microwave ganaba nga asobola okukola ki okwetitenkanya ka breakfast awo nga tanagenda. Newabeerawo apartments izo zina ebisenge 2 ez'ebisenge 3 kisinzira mu kyakoze eki abantu bonna nituba nga tukola ki nga tuba accommodatinze. Newabeerawo restaurant gwe atayagadde kufumba waliwo restaurant tukola exotic African meals. Exotic African meals. Waga nti nsujju eba nsujju naye ng'engeri gye tugikozeemu eba evudde mu bw'ensujju neefuuka kirala. Oteeka mu ttama n'olyoka okyogera ekyo sisobola kyogera bulungi. Kakati ne wabawo ne kabba tulina emyenge gyonna naye ffe emyenge gyaffe olw'okuba manyi ekigambo omwenge omaye okola kino olina okusooka n'okitegeera. Tugendayo kuba kati ndabyeko Picket Bar. Kakati Piketberg kabuga katono kali South Africa nafunayo sente nekahonalingiraawo okajjukirirawo kati walinda ba Langaban eyo nayo nafunayo sente ate nayo n'amayumba agabapangisa Langban kiriruda watufu mu Cape Town on the West Coast. Western Cape ku West Coast nga agendera eno Piketberg. Okay. Walinda byewo Saldana. Kati Saldana kankubulira story ntuufu nti Saldana bwe nagenda Western Cape nga nvudde mu Gauteng. Okay. Ningende Saldana. Ngende Saldana nazaala Clement ono. Okay. Nenga Saldana yazaala Springbok. Springbok. Western Cape. West Coast. Kati abo genze approaching Northern Cape. Okay. Oshitegedde. Kakati oyo Springbok nazaala Claremont. Okay. Kati Claremont nazaala Stellenbosch. Era nkyalinayo business kati. Okay. Oli Friedenberg alinaanye Saldana kati bakolanga bombi. Santoni yange eriwa gye nasulangamu. Santoni tomujjukira tewali kyoyite. Hotenge nawona okufa emirundi 5 sinayo good memory. Santoni wali yabayayo anji Joburg ekikulu Joburg wambirigo. Nawona okufa emirundi 5 okay. Kati sinayo good memory. I don't want to keep those bad memories. So buli ekiri wano buli gundi gye erina memories. Memory and good memory.
That is good. Eso. That is good. Kati Robert tugende munda abantu tubasensulire ebintu biri bitya ebintu bikola bitya. Mugana wange Robert, before nga tetunayingira twagala otunnyonnyole security ndaba akantu wako kiki kiriwo kano kapima bava ku airport kakola kakati olaba ensi ya teknolojia kakati tulina zi cameras kakati kali akantu kalina sensor esobola okuga nti waliyo atambula wabweru wa perimeter kati kafuna oli wasaza mu laser beams abataziraba laser beams ziri wabwe kezitambulira kwa akantu kakati ne katugamba wali ne kufuna signal wali ekitambula tukebera ku kamera betula nti alabika siwa bulabe nga tukivaako kitegeeza omuntu ne waba asala busazi omuntu kapima wa bulabe kapima muntu yenna fekatwa signal kati ali ku duty abayino tunulako naganti oyo atambula bibye oyo ngali nya kukikomera okitegedde then fene twetereza kuba tuba twamutegedde nga tanakola ki tanategeera kakuba 24 hours kowule ketola nga kati kecharginga yes 360 tulabe ketola round kamalayo weka kamalayo yes technology yoyo wawa we South Africa kitegeeza security eri tight kiriya era wana abantu babeerawo nalekamu ebiri gye $1 n'agenda nadda n'agisangamu sibye bino nasuze mugundi ate ne bankuba kalifomu briefcase yabaddemu emitwalo gyange ebiri $1 ate eyazo kirininga ate nadduka akuba kati abantu soka beke nenya ekisoke kyokubiri nabayigiza okuba abagagga mitima abakola wano kubanga otojja nabagamba kyangu nnyo okugenda ku top ne you can't stay on top nga tokikoleredde ebiro jaggwa so kamera zino zikola kakati kalibe kakutwa sigino kamera already eberi mu station ngekwata katuba tugenda tulaba ku kamera ezo ezikwata ki ko kali katujukiza nti waliwo kati kamera zone muzikebera ne muzibuuza wae nonyiga noga kamera eno ga kamera ki okay so katuyingire munda otubuulire kinga tetunayingira waliwo kino kikyendabye wano kyekiri wano ate kakati baba chustove maito twagala nnyo kola braai South Africa bintu bya braai okay bintu bya braai kati eno baba chustove omukolo bwe kutandika mulimu lava stone zikuuma omuliro ne oba oluddemu okugira emmere sigala ennyama esigala ekyakola ki tubyamwenga bya kizungu nnyo ennyama nnungi nnyo okusavinga ng'ekyayo kya kati okyobola bamutuuka ennyama nga yonna enkalubye ekoze etya redi agivuddemu efuse black so kati eno so bano banvudde bweru bamanyira bino bintu byammwe by'ekigundi mubaketali butereevu sebo n'abawaffe wano abaagala okukola ki n'abawaffe wali abantu bangi munaye babuuse basomye batambudde ebintu babiraba ku internet ne babyegomba nabo ne bagaa nti nange obulamu buno mbwagala ne sente ng'aziina kati wano kiki kinaate kakati eno ye bayaffe bagiyita Scobat Cafe Scobat Cafe Scobat mulimu erinnya lyange Robert ne lya girlfriend wange Sikosana ntufuna Scobat business yammwe babiri ne mukazi girlfriend sinamuwasa ensonga ki girlfriend naye nga tubali naye emyaka 10 olinda ki omukazi we are still studying each other nedda naawe leka nemukola business wedino omujja mu ndongo enkeera nga anti kati olaba ekyo gira kiteera ezo divorce tewali kibakuumye temulina history temulinawo kibakuumye embaga eyo terina makulu naye omutima gwo gyali omutima gwe gyoli biki bye mukoze ababiri era muyisanganya mutya mwebba mukola ki kyekibakuuma yempeta esinga kwa kakati empeta esinga wana ina 50% ku company eno registered in the register of companies kati osobola mugoba ne baba wakika waliwo empeta esinga eyo salamu alaikum basokoje kati omuntu watuuka wano omuntu watuuka kibeera kitya kati omuntu watuuka jangu dino nyonyole si watuuka waliwo mmeno nsaba onkwatire kawa kano bodio bodi bwe buno kuliko buli kimu kyonna kyonna era emmere yaffe eno
twaginemiga okusinziira ku bantu abazze bakola wano abazze batuyamba abantu ba family. It's something to keep memories. We don't keep memories in Africa. So this is more of keeping memories. Ojja kusanga ezimu waliwo omwami abamuyita Isaac Kisirisa, waliwo mills eziri named after him. Waliwo yakola amasanyalaze, yakola n'amasanyalaze era nazo weeziri. Mmere yaffe yonna tugirina actually tulina zibbaga zipizza era nga bw'oziraba wano naye nga tulina African mills kati kino kya nnyanja naye mpuuta yaffe yennyini naye okuyo nga ngigambye tosobola gitegeera. Waliwo mukwano gwange bamuyita Moze abeera Texas yaŋŋambye ntuuka e Uganda noonyaawo abafumba akamera akalungi tamanyiiwo. Kati wano bw'ojja ku Common Lens Inn kisinzira weyagadde otambulira otambulidde mu Africa tukolera Africa naye ng'era Africa ennongooseemu kubanga era ebintu bijja bikola ki bikyuka. We tuva wali ku reception wano ate wano ki kakati wano nga bw'olabawo nti osobola okuba nga wabukinze n'ova munda n'oyingira muno kati owanga tuwano tuggalawo for privacy omuntu ali mu accommodation n'aba nga teyeegatta mbali ayagenza okusula eri naye nga ye asobola ofuna access efulumamu wano naye ate oliyita batagye eno ali wali ali mu kunywa takkirizibwa okujjako nga alina special permission okitegedde okujja side eno naye ng'ate yoona asobola era okufulumira mu main entrance gyogenda okulaba wali n'aba nga ye ali reserved ne waba atagiza n'afuluma kano kamin dining abantu abasuze wano bafuna breakfast kati bateragifunira wano abantu basuzeewo nga tebali ku discount nga balina okufuna breakfast balagifunira wano weeri akagundi kakaawo. So baganda bange mujje tweyongereyo tulabe ebintu mu Uganda mwebiri lwakuba tubadde tetumanyi webiri. So tugezaako balaga nti ebintu bino muganda waffe ova ebweru ng'otegeera wawenza okutuukira oba oli mu Kampala wano noonyawo okiringira tomanyiiwo abasajja bagamba ebifo ebiri bwano ki kye tuliko kakati eno reception. So tweyongereyo muganda wa kakati ngera bwazokiraba mu side ziri nga wazokiraba mu side ziri nti eno mutata nga bwolaba mutata bagita umtata kati eyo gye bazaala Mandela ne girlfriend wange gye bamuzaala ne girlfriend wange gye bamuzaalira mutata kati gye bazaala Mandela Soweto yagendayo bugenzi actually nalikawo ku nyumba yawo Ekkono ke kaalo kennyini naye kakati walibwa mutata kera bashopinga wali neno sababu yakiri kati bamuzaala Kkono okitegedde. So mukazi wo bamuzaala girlfriend wange bamuzaala mutata kati omukyala baafuse Mrs kati awo tuba twongerako abatakyalina bamuzaala kakati era eno lounge eno Bongi's Lounge is her first name. Kati Bongi we buli gwayo kati eno twagineminga in respect of her. Era bwe twagenda ku Source of the Nile one day nalonda ejjinja lino yalirabanga nga lifaanana Africa nga liri naturally designed ate nga liri mu special place n'alironda nanga nti labayo ejjinja okitegedde kakati nange nenzitamu in the memory of that era tugenda diwandiikako wano ne tutunaba then nenjiza nendizimbirawo wano kati mukyala wange yalironda. So ebintu birina memories si byakugira bugizi. Akati mutata eno ye standard yaffe etandikirwako mutata etandikirwako yoga nti no standard nti muli standard rooms tugende mweno kuba zino zikozesebwa sawa check baganda baffe tugezaako obalambuza okubalaga ebintu nga webiri ebintu e Kampala webiri so tubalaga nti ebintu mwebiri mu ne Kampala naye tetumanyiwa webiri ffe tuweewaayo tubalage ebintu bino mutegeere wawe muyinza obifuna ate ku layisi kyoba okola bw'obanga olina obyagala abasajja weebali wano era jjabba we namba mulabe engeri gye mukola ki gye mukwatagana naye. So eno room yetandikibwako mutata ze zitandikibwako ze ziri ku mukono guno mutata bwoba oli eweeru mutata 1 mutata 2 ne mutata 3 kati tuli ku mutata 3 okay. kakati oga nti anjagala mu mutata
mutata wano ugati kozi mutata nti oba mpe mutata 3 esemba yeno ku gundi ku endi tubo manyo oli wakati then wano yetandika eri kati tuyingire mutata bagambye Mandela gye bamuzaala so omusajja ono ebintu yabikola nga birina ekigendererwa memories fe gye wasooka okufuna ssente toyagala kujjukirayo ate ne zikugwako ate n'okolima kati ebyo twabikoowa abasajja bagamba so yeno room kati mutata 3 ogambe zino zezitandikibwako naye era ojja kwegendereza nti omuntu nga bwe tuzze tukole details nti olaba pira eno bw'ogyebakako okiragidde iringa erimu omukka oguzizza otegedde kitegeeza tugenda tulondera ddala the quality ebesingayo kuba kati olaba n'omufaliso oba ozuukuka ate tosobola zuukusa oli webase naye kuba gubalansingira wooli wokka kitegeeza gukwalininga backbone notaluma omugongo nogwako ne stress esebo so erimu ki basically is just a standard room lwakuba tukyabulamu ka TV naye bantu tebazisaba nnyo kyoba tutugayala nenge endala eri mulimu lwakuba mubaddemu abantu naye nga mulimu basically oyinza okusomera oteka laptop yo waliwo ka wardrobe ko n'ekinaabiro kyo kiri wano kinaabiro mwe kiri kati enjawulo eri ku kinaabiro kino nti oli ne waba ali kumpi wano aye tojja kufuna kawunyanga oli akozeseza toilet kubanga mulimu extract eyo kati yo waba efyumu zonna ng'ezitwapinga ng'ezifulumye bweru esebo toyitesobola wunya muboka ekyo muto wano osaga binyirira nenga olyamu akasu wano common tosobola kafuna era tosobola funamu nsowera wadde ensiri oba wadde ekiyenje ate tosobola kubanga tuleeta reparent tetwagala bitta ebyo kuba nabyo biyambe go ensi kijja tekiri comfortable nekifuluma embeera ebeerawo so muganda kati webeno yetandikibwako abantu baŋŋamba ya sente mmeka eno ya $45 kati tuli kubebweru tubabuulire bategeera olwo tujja kuzza mu lw'e Kampala dola passport ye tuyinza ogimuwa ku $12,000 egya Uganda eteekwa kubanga ya Uganda sembera wano abantu bategeere $45 abantu abatali banna Uganda kwabo tebamanyirwe byenjogera saawe kati Munnayuganda avudde UK naye aze ku holiday oyo Munnayuganda tulage passport tumanyi nti ono Munnayuganda bweba ya Uganda nga tumuwa ku $12,000 egya Uganda kati waliwo bano ng'alina talina katabo ke UK nina muganda wange Moze talina katabo ka US naye abeera Texas alina ake Uganda naye awangalira wa US oyo aba Munnayuganda oyo wa 12 anti goba Munnayuganda benefit ya Bannayuganda tulina okubeera nga tuyambagana okufa Abannayuganda twesitulemuko it's not about the money sometimes 12 naye nga $45 ku bazungu n'abantu abalala bonna bava ebweru ng'ena passport ya kizungu $45 era ze zirangibwa ku internet $45 si sente nyingi nnyo era bw'oba oyawuliddeyo akasiri kamu bubiri kuba luyinza obutatta Babylon bonna osobola okugira n'osika gundi n'etambula n'ogita neekola ki so $45 kubaako ki $45 kubako tulo ne kubeerako ne breakfast continental ne ya muntu omu kuba tugitwalanga standard room wewe makula n'ojja n'omuntu wo mu kantu ak'omuntu okasasulira bwe bajja babiri okwebaka beebaka ku sente zaabwe naye breakfast tetukuwa temulingiriza nti ate ka muntu omu ate olimu n'omuntu no ekyo tukireka kati muganda wange endaali eyo eno ye standard gundi single room si ye single room bagambye $45 ku website bwe kiri rate ebeera ku rate ki mubalira ku rate ki rate ebeeriwo at that time bw'eba eri wansi you get a lower rate bw'eba eri waggulu you get a higher rate kati etandikibwako tugirabye
kati tusoko tutwale ku ndala wina wendala level 2 kuba wali ziri endala nzirabyemu abantu tetusobola basomba engabe nabagambye ezo zifaanagana ne tulabeemu is fine kati yo level esookerwako ye muntu waffe wa bulijjaga nti ansinanyo kyamaanyi njagala omukwebaka kati waliwo eno Springbok pozi wangambe Springbok wao jinajja sente eza kickstartingira ddala yazijjamu iyo tawuni ziri byali byakulya nobatisa Saudan ne kusindika eno jinajja nafuna milioni 6 ni 1 kick kati olukaga olwo omuntu tuwulireza abagundi bana abafera tekuba kusifera you have a contract no supplying ne kubonyabonya ndi musajja musobozi era na company eri bagita Afrihub nsubule China nga ntwale South Africa okitegedde sente zo sizaba kubi babitabo sokala chimbera ku kamera Waiba wairiza nnyo South Africa mbo bakubi babitabo bafere bichi baganda bange baba wairiza kakati olaba nze na registering company yange soka mu 2024 era yeyo gyentambudde nayo paka olwaliro nitandikira mu ngoye ngira nedduka bayita smart old fashions nchina kakadi waliwo yakampa kenasookera kyansolo kalaga to prove that okitegedde kakati nenzijanga nenva mu ngoye nga batukwata lwa brands okitegedde nenjagala okukola brand yange njireeta wano nga abantu tebategera bya brand ye container eri gyolaba kakati nemala nenkola ki nenzira mu nviiri kuba zo tezina brand ekere esaloni yabajita master hair with Stellenbosch eri Stellenbosch ne bogogolinga ngoliruda ojagira master hair Stellenbosch 1998 Bad Street so gwe okola bintu biri legit sibya kufera simanyi nkuba bitabo simanyi mpita abantu nkyusa marobozi era wano newolayo omutwalo ija $1 ndoza jalinga 5 mu banka nasasula zagwayo mu Standard Bank enga nzimba embozi tujja jefuna o motivating ne ku bantu baffe bategeere ebintu okitegera kati wano wetuze eno room bagiyita Springbok ekibuga kino kiri eri abamanye Cape Town Western Cape si Western Cape oyo ffe kati tumanyiyo kati abatamanyiyo bamasembe baba babuuza bikiri ludda wa kati alimba biki kakati eno muganda wange eno ate eno eri etya kati eno kira nti ekuwa ekiwerako ekuwa akafumbiro ekuwadde TV ekuwadde king size bed jangu ekuwadde king size bed ekuwadde wardrobe yiyo nene bulungi ekuwadde fridge ebeeramu ne fridge eno erimu fridge ne microwave lwakuba kati twali tugikozeseza mu eri kuuka tuboyagala kola ka quick breakfast osobola okuva nga osisa amajiga awo obozze n'ekyokulya kyo ovuddeeyo nakyo osobola kiteeka mu fridge ku makya n'okibugumya n'odduka fridge mweri eri terimu fridge because yetandikibwako tetwagala ogambe nti ate fridge eriwa ate mwetandikibwako tetobanja fridge mwetandikibwako kino king size ndo zero kiraba akati ndenno bano kinaabiro wali kakati era neti ya feri ekyasikibwa netambula nga muteekamu ebintu bingi king size kitanda kya kinene eno fridge eno kuuka TV mweri kugamba umanyi lwogeza ku sente nga obulamu bwongera okugonda abantu nga beeyagala abalina akasente eseo kati wano nzikiriza okujja n'omwagalwa wange butereevu nnyo era bw'osanga stain ku mufaliso tosasula osulira bwereere amasuuka bw'ogasangako ekintu kyonna gwenga tugamba webakigenda kubeera tojja kisanga tuli sure ate muteekako meeru sitwagala kwekwasa mbu ataate kati wekito wekiri ekiddako kiba kinaabiro soko jjo tulage mulimu ekinaabiro muno oba onaabira bwe ekibanga ekiri ewala ennyo mu ngeri gye tukizimbamu nga mukiteeka wano kumpi si bya kunaabira bweru nti ataafuluma era wano ekyenjawulo ekiri wano nti muzeeyika ajjaako atulagewo ekyenjawulo ekiri wano nti nno amazzi agookya tegayinza kuggwawo muno mulimu agookya naye tegayinza kuggwawo osanga hotel nga nnene naye giza neggwamu amazzi olwokuba wadde abantu bangi kati wano amazzi agookya tegasobola kukola ki kuggwawo lwaki tukozesa instant heat ate nga ya gas amasannyalaze ne bwe gaba nga gavuddeko ffe gas ayinasigala akola kafumba kago kagokola ki gogenda okunaaba
era wali switch y'amazzi yetekako ate hita mwakola kinene kirumu nene tubweti anti king so amazzi agokya tegaggwawo bamwe abagokya wano walungi bebeeramu ogirako amazzi nga gogejjako kakati kyetwagala otegeera wano wammeka wano kuba ebintu nga bingi $7 wano $7.5 ku bali bannaffe $7.5 balina passport zitali zaffe bamuva Bulaaya kati abalina passport ezaffe $17,000 netwagala abantu basooke beyagaleko bannayuganda tulyeyagalako ddi $17 per night sebo kubako breakfast y'abantu babiri continental breakfast because ono mumubaze tukibala nti king size oteeka okuba n'omuntu tewali byakujja wano ng'ate tolina muntu munnange ffe tukuleka n'ogira ki naye nga bw'obooking ennaku ennyingi mwezi tukusalirako era kyembadde njagala kutegeeza nti muganda wange nze nina holiday mbadde nkola nnyo mbadde US ndi muna Uganda mbadde mu haso nkola nzize mu December holiday naye nje nina emyezi gyange ebiri e Kampala tukikola tute tukibala tutyawo tukusalirako gamba tukusalirako okusinziira ku oli otya olina abantu bameka ennaku zo zinkana ki naye nga kino ekyokuba nti bannayuganda bali ku bbeeyi ndala kya kiseera ekijja kutuuka kijugweko promotion y'abannayuganda kuba omuzungu tetumusuubira nti ajja kudda naye ate kyeyoni ajja kgenda agambe kaboggoza waayi waliwo akafo kuba eyo gye bawangalira balinayo abantu bakwano waabwe esebo so ebintu byonna biri malidadi sana bannayuganda abamu Kampala bayinamu osobola okujja era price yeeyo kuba eri wansi ogenda nodda kuba tusuubira nti ojja kgenda odde otuwagira omuzungu tumuseere ayinza okujja mu myaka 5 n'alyoka akomawo munnayuganda asobola ogenda buli weekend aga buli weekend nsula wali wifi weeri wano kiriya ekwata mu radius ya meters 10 tulinawo ekirala kye tuyinza olaba basically era nayo tekuba kiwanvu nnyo waliwo ezikuwa ekisinga ku ekyo alright baganda bange bakita springbok oyagala katugenda muki katugenda mu kwanti katugenda mu apartments ne buli apartment kibuga nejja kulambulako bbiri zijja kutuwaayo tufuneyo n'obudde tetulina bulungi tufuneyo ereeta ekifaananyi kyeri n'endala ereeta ekifaananyi kyaziri kuba nazo zanjawulo era eno ya 17 omwagalwawo okkirizibwa okujja naye mwe abamanyi ne musula wano mwe abamanyi ebiddirira muli tusasula gavumenti nga ekoze eki eteredde kati Robert eri tuvuddeyo kati wano wowe tugenda ate tugenda mu apartment kati eno gyoyingira bagita Langban mpozi wakolerayo ki eyo nayo amayumba era ziri ku West Coast Western Cape naye kati eno waliyo ba billionaires be babeerayo kati ffe ozimba ba billionaires bali Sun City baba tebakulimba South Africa nina ba billionaires ne Western Cape abasajja balina sente babeereyo eri Sun City ezo business centers kuba kasino ye boostingawo ne wano ba investors bangi balina properties babeerawo bava Australia Holland wao na balina ebizimba basibira Langban naye nga siba South Africa abasinga kati ffe tuzimba ennyumba okulinaanawo nitusobola ofuna rent yali high so eyo inayo business just mayumba apartments nayo property ensonga lwaki twakondalingayo so tugende mu eno ate ekola biki gye tugenze muganda wange apartment ya bisenge bibiri era nga bwogiraba olina kawagazi obanga amaddala ngaaliwo so baganda baffe abatulaba wano we tuli tugezaako balaga ebintu nti weebiri mu Uganda ebiri affordable ate nga birungi mubadde mujja ne bababba obeera mu Kampala naye nga tomanyi bintu bino nti weebiri naye nga weebiri ate ebyalayisi nga gwomanyi ebintu naye nga ebintu byomanyi bikadde so ffe twawaayo ne tugamba tikatubibaleetere mumbeere nga mubiraba bw'oba olina bizinesi zo zoyagala olaga abantu contactinga nze nkole ki mbiraga abantu ploti mayumba ogazimbe oyagala gatunda
hoteri yo oyagala gikulangira ffe tugiraga abantu n'onnyonnyola abantu bo ne bagamba nti awo omusajja oyo afera omusajja oyo tafera ebintu bye biri ku ki ku original si bwe kiri ensi wedde eyo bwe kiri kati soko nnyonnyola ekiri wano kati nga bwe tugambye eno apartment ya bisenge bibiri basically inabba wali personal bar kati buno obutebe bwenyini nyini bufuuka gundi soko olinde kino kikati kati eno kuuka kino kiyungu ekiyungu eno kuuka kakati gasi yali eno wansi so gira self ignition teriko mbateeta kabiriiti byebyayo kyanga abantu ebyo bitegedde mwabivaako ebyo obadde ofumba eno light econcentratinga ku mmere yo gy'ofumba tewekwasambu emmere saala bibyenkola akati bw'obanga omuka guzze ng'oteekako extractor tegudde eno ate gye batudde bitegedde baganda bange ebintu bya kizungu nnyo omukka bwe guba gunyooka ng'oyiwako ng'ojjako nga babunywawo abantu abatudde wali tebafunamu era osobola obajjirako layiti za bo kugamba layiti okugiconcentratinga w'oyagala waliwo ogira nti ati wali tebagala layiti n'ogira kati wano oleeta omugaati gwo eno sinki yaffe oleeta omugaati gwo okukumiraawo obusobulyawo biya zivaawo singa ezitime etuuka ey'okunywa omwenge manya wines zivaawo kano kafuuka kabaala ate dining so open plan abebweru bazimanyi open plan abebweru bakitegeera era wano bw'ayingira abazzeeyo gy'abadde abeera tetwagala ojje Kampala ate otandike kugamba kati bintu tebikwatagana nebyemmanyi tubikuteera ku standard yo era naboleka n'emmere y'ensobe tasobola kujjako kati ebbaala ndabamu zirusinzi mubeera muzimuwereddeko oba azisasulira nga nzisanzeemu nze ntandikira kati zino tukulaga sampo nga bwe kirina okuba gwedde ne bobukinga ngaebyaffe tubijjawo ng'ogula ebibyo okujjawo ng'otugende nti mubirekeemu ngenda kusasula tubala tuli mukira kubabamu akipaakinga n'atayogera nakinywedde kino kyato eno fridge ne fridge ebeeramu kuba kati ino era eba nnene era ebeera nnene gamba kubanga olaba apartment oyinza abatera ozitwala batera kubeerawo bbanga ddene kati agula emmere ye kiina neyetereeza ne baba tafumbye naye nga waliwo emmere gyaba ayagala yogati oyo biki quick drinks kabeerawo fuule tebiri sigino yabuze gundi ozirabeera emmeeza zonna weziri kati coffee table era byonna biri wamu naye nga kikyemala kakati yabisenge bimeka eno tuli ku apartment yabisenge bibiri so ojja ne mukwano goba n'omwana wo nadde eno gwe nawe nodde eno mu master naye eno kati master yayo ekuwa 5x6 which is queen queen muno mulimu double bed naye ngaekuwa balconies bbiri obanga toyagala kyeno ng'ogenda eri oba toyagala kyeri ng'odde eno erina ne balcony balconies era buli omu teyingira mu kinnaayo so omuganda yange roba eno balcony mugimpeerako oba kati anti buli apartment erina balconies bbiri enjuwa webeera eno ng'odda ku yeeri enjuwa webeera eri ng'odda ku yeeri ebyeno biba tebikunyumira ng'odda eri esebo kyogamba nene erina balconies bbiri nga bwogambye esebo kakati era wano oba osobola okulaba green naaba nga akusemberedde kuba abantu abava ebweru eyo green baba batankana mutankane ne kati wano wabwereere so oba oyagalako oxygen akali kiriyo dabuzi ku balcony esebo so noteeka wano obutebe bwo bano banywaka kofi kange kunsoma katabo ndi ku laptop ntereza mirimu gyange otuga nti mumuteekereyo obutebe nga kati nga tetunava wano apartment eno yo yammeka bannayuganda baŋŋamba nti owaayi eyo agamba yate eri ku mmeka kati eno ya mitwalo 35 ku munnayuganda temuseera ku munnayuganda promotion naye nga abazungu ya $125 $125 per night naye obanga bukinze bbanga ddene tusinziira olina abantu bameka oyagala bbanga ki kati discount esinziira ku bintu ebyo kuyinza okuba olina abantu 6 tusobola kuba discount yenkanakana nazina girlfriend we eseo so musobola okuteesa nemumuwaka discount byakumeeza nti owaayi kiri kitya nti mbadde ndibwe nti mwezi gumu oba ebiri netulaba kitukuwa kakati omuntu ng'ayagala kwetaaga ng'ayagala kugira kifo kino
kujja asule wano akiringe amala yeddireyo oba amaladde Kampala ayinza bafuna atya? Tuli ku 0774 936 792 0774 936 mulina website kuba abantu baagala nnyo tambulira eyo. Tulina kweri www.commonlens.com www.commonlens.com details zonna kweziri sanga era room era ye kutambuza kuliko video ne ku YouTube ogenda Commonlens in ojja tufuna ne ku Facebook booking.com Trivago hotels.com Airbnb zonna app zonna kwetuli. Okay. So kati baganda bange ng'oyagala omusajja ono nga tomufunye ku nnamba ezo zasomye oba ng'oyagala ebifo bino okuwa discount nze yaŋŋambye Faruku ngenda kuwa offer abantu abo bw'oba oyagala offer teekayo erinnya lyange ogambe Faruku si bwe kiri ojja n'automatic discount kasita oyogera erinnya Faruku wali Faruku bangi waliyo ndibongere Faruku Sakozi oteeka mbutesi Faruku Sakozi kodi yokka ne bojjako wano ku reception wano ng'ozize kubukingira wano nojja n'erinnya eryo tuba tumanyi nti eyo link ya muganda waffe oteekamu erya Faruku lyokka bwegamba bugambi nti Faruku nalabye video ene wa Faruku njagala mumpe discount bagenda kuwa discount si bwe kiri automatic basi. Ate wano kati wantuyingira Saldanha mpozi wangamba waliyo kimemories eyo gye nasooka okukola bwe nagalangata namu gye wali abanyamba nkwatagane n'abaseneko batandika okuntwala China, Hong Kong, Thailand okusobola muganda wange omuntu akulabira wano naye tamanyi hassles oyiseemu azo to hustling era nze I can tell a story which can take around 3 months. Kye tugenda okukola nja kuorganizinga tubeere nga tu-inspiring abaana tubalage ebintu bino engeri gy'obikozeemu ojja kunfunirayo ng'obudde tubeere nga tusomesa abantu engeri gy'oyinza okukola ssente n'ebintu bino gy'okimeekinzeemu nampa obudde nja kukuwa kuba nange bampa buwi kati wano we tuli bino bagiyita Saldanha eri ku West Coast era mu Western Cape. West Coast eyo sembera wano West Coast eyo yampomera nnyo Cape Town yakunyumirwa nnyo muna buli omu alina gy'alina emikisa waliwo gandize gitonzija Johannesburg nenze nawona okufa emirundi 5 ne banzibako emmoroka ne mbeera mu kkoma ennaku nga 6 ndi mu kkoma babbye emmoroka biki lunasemba okubeera nti nno ŋŋamba akankyaweyo eno kati neŋŋenderera ati nenfunirayo emirembe tofaayo emboozi eyo tujja ginyumiza abantu mpola mpola tubatemeretemere bategeere obulamu bw'abantu abakimeekinga bwe bakikola so wano kino ki wano kati era eno entegeka eringa eri era eno Island sokodde wano Robert tutegeere wano eno kitchen kitchen naye nga ekola emirundi 3 kitchen ejja nekoma paka wano naye nga ate eno Island emaliriza ekusavinze okulya n'okukola ki n'okunywa akenge singa time ey'omwenge eba etuuse kwa fridge era eba eri wali ng'ojjayo ng'okola byokoze kati bwe mwetoloola ne wajjula nange eno mba ntuula kuba eno wali wansi kati ani abasavinga jjukira eno apartments esebo we muba muzze wano familia mu bantu 4-5 nga mwekolera ebbaala wano mwekolera ebbaala kuba mwaze n'omwenge gwammwe kasita mutaleekaana nnyo okucyankalanya balala ne muba nga muli nnomo so ebbaala nemuteekamu ebidongo byammwe music yaba abamusanvu tugamba era abantu abali mu standards zino bamanyi ekyokukola amanya nti waliwo abalala so akola ekintu ng'ali considerate n'asamba enzigi kale bwekityo bwe kiri eno ya bisenge 3 kyekijawulo ennyo ku eri enjawulo eri Springbok eri bagita Langaban eno gundi bagita Saldanha ne Friedenberg nayo yanjawulo ne Claremont yanjawulo so enjawulo ya Saldanha neri bagita Langaban space eno ya bisenge 3 esebo bisenge 3 kuliko master ya ina king ne 4x4 double bed standard ebisenge bibiri badde ne master bedroom ne kitono ngate na queen
ebadde ne queen kati eno ina king kitegeeza nti nene esingako space ne balkoni zayo nene nnyo okusinga ku zeeri ez'emmanju. So eno erina ebbaala n'eri erina ebbaala naye baawukana mu bisenge ne space y'eddiiro eno nene ogira nga nene ne balkoni nazo nene okusinga ezeeri. Esebo TV mweri TV iri wali amabega awo giri awo. So eno e balkon eno ebeera ne balkons bbiri maaso eri gye twabadde kati ntuli mabega nga bw'okiraba. Kati obeera eno bw'oba oyagala green weeno ensozi ziri oba osolozera ate tolaba nsozi olaba green yekka. Kati ate n'omuntu master oba oyagadde okufulumamu olina olujja olukuleeta ku balkoni nga toyise mu ddiiro. Era n'oli naye aluyina kyekidde ate mu ddiiro ate agenda mu balkoni y'emmanju. So oli ziri ensozi si bunnamwayo tulina Nakigalala, Kitende ne Sisa zeziri awo waggulu Nakawuka kati wantu oba tomulaba ali walako. So kati njagala tumalirize ebisenge bye bimu ne biri naye kibaawula nti muno mulimu kuuka mulimu fridge nefumbiro lino ddene okusinga liri kweno Ireland nayo giraba etuuza abantu bangi okusinga ate ki eri kyekyo kyokka. So kati tudde ku miwendo eno eri ku mmeka jangu wano kati eno ya $165 bali bannaffe $165 bali abeeru n'abava ewala ne bw'oba muna Kenya Sudan n'Omusudaani mumutwala nga 165 ate oyo wa muna Uganda. Omusudaani anti East African community community banene nabo tebatufevalinga wedda twagendanga Kenya nga bagamba leeta sente ya makanyago kulinya ku ttaka lyabwe. Oba oli muna Uganda gweza sula. So no muna Kenya Rwanda muna Kenya Burundi babeera international 165 nengere price ku bana Uganda is promotion ngayo nagambye kati muna Uganda apa ku mitwalo 45 twabadde mwere y'ebisenge bibiri yade ya 35 per night then eno so the bigger you go the cheaper it becomes somehow compared to people that you can accommodate. So discount weri bobosa sudde nnaku nyingi discount webiri no nakulumu miezi 2 mwezi weeks 3 naku 2 not really tekinanyo kyanakano eno toba tojeeta kati bwe kitobe kiri. So baganda bange ebintu bino mu Uganda mwebiri twagala tubaleeterenga ebintu bino abasajja webali ebintu webiri ebyokwekwasa nova ebweru nga tomanyi kigenda maaso n'abali mu Kampala abaganda bange bakalemera bali awo mu Kampala bakola Dakatsen ne tebanyiwa kaliira bamanyi kalenda woka kalenda yagiragirada okitegeera. So ebifo bino tubibaleetera mubeerenga n'atasobola oddemu essuubi gambe omusajja oyo yakimeekinga ne yeebale Katonda yeebale abasajja bano tubalina mu Uganda ayina nekiraba naffe bati okudda wano bawoza simanyi kibamu gavumenti abantu gye bali abakoze nga tikiri mu gavumenti mwe bali ye lwaki abantu beekwasa nnyombo ebintu sente za Museveni sente za Muhoozi sente anti kati ofuna statement kwe consolingira newe consoling anoga ate kisoboka era kakati era kyekyo negwegezaako okulima alo principles tujja okwogera ku program ezidda tunyenda kuba mumaleetera omukulu ono mumanyi nnyo azzaamu essuubi njagadde sooka balaga bintu nga webiri mutegeere omuntu yani tugenda kuba tumuleetanga abazzeemu essuubi omuntu akola atya ka ssente omuntu agenze ebweru okuŋŋaanya atya ka ssente n'okaleeta e Kampala n'okasiga ebintu bino obikimeekinga otya naffe abali wano tulina kukola tutyo kimeekinga nga tebiriimu ate sente za Muhoozi sente za Museveni ezo sente za Sale simanyi biki ebyo ebiboozi ebyo bibeera byakwekonsolinga nze nalinga ndi amu dasbin nga nkyali mwana muto nga ekyokulya tewali siga ntata nga yeta kiina nali ndoza nga bansalayo balaba nti nze sijja kuba muntu naye okubanga ate nyimiridde wano tula nti kya muwendo Mukama alina amaanyi. So baganda bange nga tumaliriza mwebale nnyo mwebale ddala naye mbasaba mbagamba nti bw'oba oyagala offer bakuwe offer omukulu ono bamuyita Robert teekamu koodi yabawadde ennamba sikobaddiremu ennamba eri 0774 936 792 0774 936 792 ate www.commonlens.com awo osobola bookinga direct
bw'oyita mu app endala zijja kuseera bw'oyita wano ojja direct oyinza okukuba essimu direct n'ogamba naye nzija ne tugamba nsasula ssente ku account bweti kuba booking onoosasula tumanye nti oli serious tuyinza okugoba omulala ng'ate gwe tugenda kati kantugeze kanjogerere omuntu ndi mu America ngamba naye mbaze holiday yange nino gikwatire Kampala mu December nsobola booking in advance solo booking ku website oba osobola okuba essimu n'okikola analog n'okola analog n'osindika ssente oba n'osindika omuntu onaleeta ssente deposit ne beziba ntono nnyo ne tumanya nti kati oyo omuntu ali serious yatuwaddeyo kokka ssente ajja kujja so booking muzikola owe South Africa osobola n'okusasulira South Africa ogenda akikola atya kakati tuku account account number eri 240410408 Standard Bank AfriHub 240410408 AfriHub your account name AfriHub CC Standard Bank so ziteekayo n'otukubira gwe niganze kimaze wano nzija baganda bange abe South Africa babadde tebamanyi we bayinza ku relaxingira bajja muno ne bagenda mu buntu ate kirala bambalooza nti abyakiyaye byakya nedda bino byakikulu tewaliwo nti kiyo ate temukyatambula na ssente kati kitoyina kyoba otya era ffe tetusobola kuga nti kali esuubula boogere waali wano bwe mwegwako ebyo byammwe so ali South Africa account weri teekayo ssente okole booking yo mu budde ojje wano onyumirwe ekintu ate okuva wano paka mu town ng'oyaga bana abanyumirwa mbobeera na mulokayo oba 10 minutes ng'oli mu ne bw'obanga ate oli ng'ebintu biri busukka Kampala eri oyita bwisika jansi ng'oga kwa Entebbe Express ng'oli eri 10 minutes ng'omaze osala kati so muganda wange tweyanza nnyo tweyanzege weebale nnyo tuwa obudde ensonga bwezito wezibala namwe mwebale nnyo okutusaasira okutuwa akakisa kano sebo tubalambuleko so oli muganda wange nkwagala nnyo muganda wange nkwagalira ddala so bw'oba oyagala bakusalireko genda kuba essimu y'omusajja ono omugambe booking omugambe Faruku na video eno nagirabye wa Faruku eyo password yokka oba oli bweru oba oli we Kampala gwe bagambe bugambe nti video nagirabye wa Faruku bo bajja kukola ki ffe tujja tumanye ekyokukola gwofunamu Faruku tafunamu nze sifunamu gwofunamu nze nkuyamba buyambi because nawe ondaba nkuyambe buyambi obukinge bakusalireko okitegeera teeka mu buteeso Faruku nalaba video yo bajja kugamba kimala nga bakolera gundi ojje otegeere tweyanza nnyo muganda kalisebo webale nnyo nawe okisaka amina mwebale nnyo mwebale ddala bwe tuwe tubadde tubagamba nti ffe twewaayo okubatuusaako ebintu bino mubeere nga mubiraba tulekerawo okubonaabona bannayuganda bababba munnayuganda ali Kampala ne bamubba munnayuganda ali ebweru akoze akasente kayagala kukiringa waliwo bano basaagala sula mu famire njagala kubeera nzekka biki tobbibwa beera abantu we bali abayinza okutuusaako service ezikwatagana n'ezo standard z'olimu abantu b'ebweru mbamanyi nnyo temwagala bintu byakubaatisa ebintu mwagala nnyo ebintu bino ebitegeerekeko ebitali mu kubuzaabuza so bwe tubadde mwebale nnyo mwebalire ddala